Amawulire g'okuttibwa kwa Soweto egumbye gaatandika okusaasaana mu kiro ekikeesanga 17 omwezi guno olunaku lw'akamyufu ka NRM akabaka ba Parliament. Ono kigambibwa nti yakubibwa amasasi mu mmotoka mwe yali atambulira ekika kya Toyota Harrier era okusinziira ku poliisi omugenzi yali alumbye amaka g'omubaka w'e Buzaaya Martin Muzaale avuganya ne Isaac Musumba omugenzi gwe yali awagira. Waliwo abalumbye kasambira era response team yabaddewo ne tukamangu kugenda kasambira bagenza okutuuka nga amaka ge balumbye ga mubaka wa Buzaaya. Okusinziira ku mubaka Muzaale, poliisi eyamutaasa era naye ebyaddirira yabiwulira mawulire nti Soweto yali atiddwa. Okuvaawo kw'omuvugo oyo kutukosisa obululu bwaife bungi bwe tuluzinza olw'okubanga abantu bamaze babakobamba ffe twawise ffe tuziramu. ASP Michael Kasado omwogezi wa poliisi mu East Busoga yakakasanga Soweto bwe yakubibwa poliisi amasasi ng'agezaako okudduka okwewala okukwatibwa. Tugezaako kubanga tubayimiriza ne beerema kati awo kye tukozesa eky'amaanyi emungu tugikozesa nnyo okulaba nga tuyamba bintu bingi. Omwogezi wa poliisi Kituma Rusoke gye buvuddeko yategeeza nti egumbye yawamba Kawuma John Bosco era ab'ebyokwerinda ne basindirira emmotoka y'amasasi okununula omuwambe nga banne ba Soweto 5 bo baakwatibwa. Tufunye amawulire aba security bagenze mu kye tuyita pursuit okugezaako okugoba omwami ono era we basindiridde amasasi agamukutte negamuja mu budde. Wabula nnamwandu w'omugenzi Soweto nga ye Sarah Auma awakanyiza alipoota za poliisi ng'agamba nti enfa ya bba yali mpange nga yattibwa abantu poliisi beegezaako okubikkirira. Nize nakubira poliisi nti baliko b'amagye gayise Soweto. Nize nabakubira nga n'omulambo nifo tuguzuire bagutoola mu motoka bagutwala mu maka ga Muzaale. Ono agamba nti yategeeza poliisi ku nfa y'omugenzi era yeebuuza lwaki omulambo gwa Soweto gwasooka kubbibwa mu kifo we bamukubira amasasi ne basooka okugugyamu amasasi oluvannyuma ne bagukomyawo we baamuttira. Ono agamba nti kino kyakolebwa okubuzaawo obujulizi bw'emmundu eyamutta. Soweto yayitibwa amasasi bamugema bamutwala baasoko n'eisasi eryali lisirikire mu bwongo bayabya omutwe n'ekiso baatoolamu eisasi kuba bayidinga eisasi lida kulaga mundu kyeyamuyita na mujaasi kyeyakozesa emundu. Abooluganda lwa Soweto n'abatuuze b'e Buwaje ennawanyayo mu kamuli omugenzi gy'abadde awangalira basabye President Museveni okuvaayo abayambe bafune obwenkanya. Bagamba abazira na misango singa bamusiba suubira Muzaale kutuddamu ebindi bimwendo gye tubikolera kubanga kyeyakola kyakitumala. Bano beekalakaasiza mirimbo okwetolola akabuga k'e Buwaje wakati mu kuwanjagira pulezidenti okuyingira mu nsonga zino bafune obwenkanya. Maama w'omugenzi wakati mukulu Kusa Amaziga naye asabye aweebwa obwenkanya. Ivan Lubega yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.